nja kulembeza amazima gange because amazima gange ge gagenda okunnunula. My management yalemererwa okukwatagana bulungi mu nsonga za negotiations. The 80% tebagisasula oba gano gisasula nga tetusobola getting ready okumpayiriza kyannumamu sawulira bulungi nga mpayiriza nti yampa $5 million nga teteyazimpa. Bagenda maaso nga bakola kye bakola nja kufuna engeri gye nkhandlinga legally. Linnya lyange nvudde nalyo mu bingi nnyo sandyagadde muntu kubeeri nampayiriza. Ekyabaawo kyali kikwatagana ku nsonga ya payment. Sobola kutambula agenda paka London nga I have not been paid. Tekina kye kyankola kuba nze ndaba kirala. Tewali happy? Anedda. Nothing, just a opinion ya muntu omu. Singa yali Uganda ng'ekironze yonna Uganda nga kyefiringa awo nandigambye naye it's just one person. So amanya gange nze Pia Pounds Kirabo Tracy ndi muwala muto ndi muyimbi muwandiisi fashionista nenga okusinga nkikuba bukubi ndi muyimbi. Kiki ekitulese olunaku olwaleero? Kiki ekiyisa press conference tutandikirawa? Ekiyisiza press conference kwe kuba introducing oluyimba lwange baluyita Wuuba lwe nareleasinze ku Thursday last week. Njagala mulumanyeeko muveewo nga gospel yaro nga mulutegedde bulungi kye lutegeeza ne meaning yaro ne lwaki nasazeewo droppinga le this time of the year. What's so special with Wuuba? And why the nyimba zonna obadde ng'ozifulumya nga tetulabako press conference tetulabako lwaki Wuuba? Wuuba ali special nnyo. Luyimba luli after a platinum hit to party, so luli so special to me. Ndwagala nnyo ate ne bafaani bange abaluwulidde barelatinze mangu ne story nekitutegeeza because it's a celebration song. Luyimba lwakujaguza tukikubye 2021 teyabadde mubi abamu yantuyisiza bubi naye abalala na fena natuyisa mu mwaka regardless of what was happening to us. So ekyo kyandetedde okuta Wuuba in the sense that it's a celebration song. Ate ekirala luddamu bali bahater abasooka ne batuwala naye ne bagamba we can't do it. It's just a clap back and a celebration. Yes. So oluyimba Wuuba celebrating 2021. Celebrating to party. Ne pain gye twayita mu 2021 tupate yajja omwaka guggwako so twayita mu bingi ffenna era nga I'm sure nti omuntu aba awulidde lyrics zaaro omuntu yenna ne woba olina kawin katono kiba kikukwatako. But tulaba olina oluyimba lumu olw'amaanyi tupate era lwakuteeka waggulu nnyo abantu bazze bagamba nti nno obadde struggling artist. Of course. Yes. Of course, because omuntu gwe basinza onnyooma ate n'abeera nga akiggadde. I don't know how to say it, but I went through a lot of criticism. Abantu bampisamu nnyo amaaso, and now I don't think it's the same story. Yes. Abantu abasinga bagamba nti kisuula abayimbi malala. Okusinziira ku kyetulaba wano ne press conference n'ebigambo ebikuvaamu abawagizi bo tebalowooze nti nawe otandise amalala. Nedda okucelebrating okubeera happy and thankful for something tekitegeeza nti olina malala. Kitegeera tekitegeeza n'akamu. Just okubeera omanyi twekubyagiza nnyo otuba tuyita mu biseera ebiri trying twekubagiza nnyo obulumi bwaffe ne butwerabiza nti you have to be happy. Yes. It's just celebration, being happy, thanking Katonda for everything we've been through and the good things he has given to us, and that's to party. Yes. Now you're celebrating by haters. Clarify more by haters value. Auntie, mulimu party gamba nti
I spend all my money to buy rice. My mama go get a message in a village on small town, big town. I made it now. You know I've made it now. Tuguba kuba, tuva musuka, tuva musuko. Muziki tuguba kuba, mujja kusuka. Kitegera? So mulimu ako a party gamba nti no. Tukera kumacha kuchikuba, you know. We wake up in the morning to hustle. Era katonda tabadde mubi atuwadde bye to hustling. That's why tuguba kuba. Tell us more about the song. Rawandiki Wadi and Yalwandika, Fulmandi and your producing and the video. Yeah. Olimba yalwandika bamuyita Yesoman Rafik. Pia yaluyimba fresh kusemye yalu producing wano ku EBM. Video yali by Swans Avenue. Yes, luyimba lulungi buli aluliko wamaanyi. Buli aluliko abadde wakabinyo mu field ye. So I believe that the project is nice and it's trending number 10 right now on YouTube. So abantu balulaze love, ne balulaga nti nolina potential. Abanya kona goyogede kiba kitegeeza sente budget y'oluyimba eno. Actually nze mu kintu kino nina nnyo obuyambi okuva ewa abantu bangi nnyo. For example, Manrafik just yampa kirabo. You get Swans Avenue. It wasn't temulimu ebyo mbusimanya too much money. But nagezaako nnyo okudelivaringa. So yes, it was very expensive. Tekyali very cheap. Yeah. Kaye wisdom naye yasigadde ne Pia Pounds omuyimbi waffe w'amaanyi akuba oluyimba tupaate nga naye yasigadde. Kiki ekyakusiga lwaki tewagenda London? Ekitantwala kyali nti my management yalemererwa okukwatagana bulungi mu nsonga za negotiations ne ba promoter. Kati ekyo we kyatuukawo ne kibeera nga kiba kinyigiriza nze nga artist okubeera mu risky. Jjukira waliwo COVID, London bali gigala, ogenda tebasasudde bulungi. So kyanfuukira risk y'amaanyi nga I can't make it. Then I apologize to my London fans nnyo. Nawulira so bad. Yeah, naye wekitaasoboka nagamba maybe another time. Yeah, yali yakolako commitment naye teyakola deposit. There are two different things. Yeah. Commitment ye nkubukinze kuno lunaku tewaba n'omulala kubukinga. Kati yampa commitment naye n'atampa deposit ey'okugettinga ready for the show. Ebyo byonna nga obimanyi. Yeah. Aclaiminga yampa million 5 oba. Yeah, naye teyampako million 5. Ate ekirala okumpayiriza kyannumamu sawulira bulungi nga mpayiriza nti yampa million 5 nga teteyazimpa. But yampa million 1. Asaayogera nti ngenda basuye nga nagamba we bagenda maaso nga bakola kye bakola nja kufuna engeri gye handlinga legally because oba oliko destroyinga linnya lya munno. Yeah. Linnya lyange nvudde nalyo mu bingi nnyo sandyagadde muntu kubeeri nampayiriza. Ebyo byonna ebisigadde nze ng'omuyimbi mbabulira sibimanyi bulungi because management yange ye negotiating on my behalf. Yeah, nze manya bigenze mu receipt. Weetegeke tugende tukole nga tugenda. Yeah. Just twalemerera otegeeragana bulungi. Olunaku lwo olina olinnya ennyo. Bakubira essimu n'obagamba okyanoonya ngoye. Anti omuntu tomusasudde bulungi ssente ate omukubira ku lunaku lwennyini olw'okugenda nti oliwa njagala I'm telling you no, I cannot come because ekisooka byonna sinaba kwetegeka. Ssente z'olina okunsasula ze zina ate sigenda genda kuyimba nga ndi bwerere ku show sikyo mba nina okwambala nendabika nga yes nenfuna ekitiibwa nange mu my hard work. Nedda, it was about money. Ebisinga babyogera we batyo because baagala erinnya lyange lyonooneke. Okitegeera baagala erinnya lyange lyonooneke abantu balebe nga oyo muwala ataye but abafaani bange bakitegeera bamanyi ekituufu because siri mubbi sandibadde wano leero nandibadde mbeekweka because wabaawo ekyokukweka but I'm honest. Ekyabaawo kyali kikwatagana ku nsonga ya payment. Sobola kutambula genda paka London
nga I have not been paid. Ate oba tonsasudde sakwata ku ssente zange ze sitalina ate ntandika okuteeka mu show yo okitegeera. Kati bamuddiza yali akwate. Commitment fee tebamukuddiza because kati show ze nali nina okubeerako zonna ku lunaku zonna zaafa okitegedde. I missed out on those shows nembeera nga sobola kugenda kuyimba walala because somebody booked me. Yeah. So kati Pia Pounds essaawa zino bw'oba omwetaaga asente Siri so sure about the money honestly because since azisalawo since azisalawo naye siri I'm not here because of money. Siri kuyimba wano because njagala nnyo ssente era my purpose in music si ssente. My purpose in music is Katonda nnyimuse nange nnyimusa abalala. Kati ekya ssente it's not my first priority. Yeah. Sikulembeza nnyo kya ssente. Okulabika obulungi tekitegeeza nti nno okulabika obulungi tekitegeeza nti nno weeteekamu nnyo ssente. Okulabika obulungi kitegeeza weefaako. Ebyo byonna honestly boogera si bituufu. Singa bibadde bituufu byandibaddeko ne credibility ebitambulirako oba proof yabyo. Okitegedde? Bakulazeeyo proof name. That's it. Omuntu just ndowooza omulamwa we gwafa kuba si kirungi kumisinga show muntu kimuluma especially abaataddemu kyabataddemu. It's not a good thing. Kiba tekikola mu business ye. Naye naffe kyali kye tutukolera mu business yaffe okwekommitinga okugenda e London nga tebatusasudde. Simple like that. Okay, nga tuvuddewo awo katono. Omukulu Bebe Cool yavaayo nakola listi ye okukakana ng'oluyimba tupaata otadde mu One Hit Wonder. Mwekyemulaba? Mwekyemulaba? Ye kyeyalaba ng'omukulu Bebe Cool. Anti eyo opinion ye si y'abantu bonna. Gwe nga bwe kyakuyisa kitya? Tekina kye kyankola kuba nze ndaba kirala. Tewali happy? Nedda. Nothing, just a opinion ya muntu omu. Singa yali Uganda ng'ekironze yonna Uganda nga kyefiringa awo nandigambye naye it's just one person so yeah. Ekivulu kye London kirabikanga ekirimu kw'omuntu erinnya lyo. Omuntu wali mulambuludde. Nze si bwe nkiraba. Ani kati omuntu ajja tutuukawo yeesikemu agambe Pia kuba oli ayogera alaga waliwo ensonga ezaggana. Kati Pia nga omuntu akwetaaze mu bulambuzi aba alina kuba na bisaanizo ki okulanga bagamba naawe bakuwa akasente n'obula. Chosen Becky yaddukako ate nali ngenda kubeera ne Chosen Becky on that show. Yankyogere nti honestly nja kulembeza amazima gange because amazima gange ge gagenda okunnunula. If anybody wants to use me at a show ogenda tukira management yange ebyetaago si bingi nnyo bintu bitono nnyo wobi feeling nange oba securing the future ne safety nti ngenda ba safe ate ngenda kukola. Yeah, that's it. Muwuuba nsubiramu first of all nsubiramu kuba bagenda tuggulawo ate oluyimba lwa kudigidabudigiziso nsubiramu a lot of stage energy and love from people. Yeah. But lwaki okiraba bwotyo? Because nsazeewo kwambala bwenti. Lwaki okiraba bwotyo? Why do you sound proud? Nanti kubanga otunyonyodde natugamba wuuba it's a continuation y'oluyimba tupaate ate you celebrating byonna ebyakola ki? Yes. Kati nange wenti ndaba nti okyali proud. Of course be proud of my hustle gye nayitamu ne Katonda kye yatublessinga nakyo ekyawuuba. Mpulira nga sikyali oli omuntu yali timid nga nze neetya oba nga ntya kyengenda okuwa abantu. Kati I feel I have a place in this industry. I feel like I have a place where I belong. Bafani bange bamanyi kye basobola okuexpectinga from me. Wangi ssebo. Kakati omuntu akwetaaga yenna n'okuba nti ateekako deposit ate esente emabulene z'engoye.
amazima go gali nti ojja sooka kitegeera olyoka okitegeere. Abantu bebaagala okukitegeera. No. Nkubulireko omuntu aba takimanya batagenda kitegeera. Nange nakugambye webakubukinga ng'omuyimbi tugambe ne mulagana nti bagenda kusasula $5,000,000 kati promoter asooka nakuwako deposit ebooking olwo olunaku then namala nakuwa kye bayita 80%. Okitegedde kati 80% omuyimbi gye yemuyamba okwetegekera show ya promoter. For example okufuna engoye, okufuna bino bye tuteeka ku mitwe, bye tuteeka ku njala, n'okufuna probably suitcases ezitwala just getting ready for the show. Nga mu show ze Kampala we bagamba nti bakusasula ze bakusasuddemu z'oteeka mu show yawe kyekitegeeza. So the 80% tebagisasula obagana ogisasula nga tetusobola getting ready, but of course bo balina engeri gye bakibagamba oba tokimanyi bulungi, you will end up misinterpreting it.